Hello, bakwano mbalamusizaako amanya gange nga nze Singa Pipi. Olunaku lwa leero ndese program biki ebisobola okuyambako omusajja okubeera ng'ayima bulungi, omukira ne gwesimba bulungi. Abaami abasinga bo balowooza nti obutayima bulungi bulwadde, abasinga obungi kyekibali mu mutwe, naye nga endyayo yereeta obuzibu ebiseera ebisinga. Biki byolya? N'olwekyo mbaleetedde emmere ya mirundi 3 egenda okuyambako gwe omwami okubeera ng'oyima bulungi, omukira gwo ne gwesimba bulungi nnyo, naddala abagenzegenze mu myaka, okuva ku myaka 40 okweyongera wansi wawe ekitabo ekibeera. So emmere esooka, gwe omwami olina okuba nga osobola kumakya okulya ku magi amafumbe, boiled eggs. Omusajja yenna alina okulya ku magi amafumbe kubanga gayina kyamaanyi kye gayambako mu mubiri gwo, naddala gwe ayagala okuyima obulungi. Twogera ku baami okuva ku myaka katugambe 38 okugenda 45. Olina okuba ng'olya bulungi breakfast ennungi ng'eriko amagi agali boiled 2. Nti ekiriisa ekiri mu magi gano kikuyambako gwe okuboostinga enkola y'omubiri gwo oba y'omukira gwo ne gubeera nga gukola ki? Nga guyima bulungi era ne gwesimba bulungi. Kino kigenda eri abaami abo abatayima bulungi nga kusuluti keesimba. Waliyo abaami nga bwayima tayimirira bulungi, be bano betwogerako abalina okukozesa emmere eno naawe omulala, kubanga emmere esigala ezimba omubiri so that mu maaso naawe tofuna buzibu bwe buti. Tugenda kwogera ku kirala, emmere ey'okubiri ye watermelon. Abasajja abasinga tebakimanyi nti beetaaga watermelon okuboostinga okuyimako, okwongeza okuyimusa oba obwagazi oba nkiyite bwagazi oba okuboostinga ennyima yo. N'olwekyo watermelon eno ya mugaso nnyo eri abasajja abo bonna abatalina libido n'abo abatayima bulungi. Banange kankubuulireko, kiswaza nnyo omukyala okumiitinga omusajja oba omusajja okumiitinga omukyala naye n'otayima oba n'oyimamu katono bwoti ne bigaana. Kiswaza nnyo nnyo ekyo kintu kireetedde n'abasajja abamu okwetta, abamu ne basuulawo amaka gaabwe ne bagenda, naddala babaami abakuliridde, ate mugenda ne mukwana obuwala buno obuto, obuzibu ne bugwa. Naye nga ekirina okuyamba yemmere gy'olya, yemmere gy'olya. Abaami ekintu kineno eky'okuyima kikwatagana nnyo nnyo n'emmere eriibwa, nti abakyala basinga tebakyalina budde nnyo bufumbira basajja baabwe emmere ya mugaso. Kati omusajja n'abeereyo nga ye byasanga byakola ki? Byasanga byalya olunaku okumakya okedde kulya chapati yokka oba n'ekikopo ky'amazzi, n'olweggulo n'oddamu ekintu kyekimu era ng'olidde chapati n'amazzi. Emmere eyo tegenda kukuyamba nnyo, teyina kiriisa, naddala gwe yeetaaga okubeera ng'oyima bulungi. N'olwekyo gwe omusajja yenna atayima bulungi, fuba okulaba ng'olya watermelon. Watermelon eyo ya mugaso nnyo eri abaami abaagala okuyima. Tugenda kwongerako emmere ey'okubiri, Irish potatoes, obummonde obuzungu. Abaami mwetaaga obummonde obuzungu, naddala mmwe abaagala okukola ki? Okuyima obulungi. Ng'obummonde buno nga butokosebwa okusinga bwe bubaamu ekiriisa ekigenda okuyamba gwe ki? Gwe omusajja. N'olwekyo omukyala yenna ng'oli eyo ng'omwami wo tayima bulungi, kikukakatako gwe omukyala kulabirira mwami wo, kumanya biki byalya, endya yeeyimiridde etya, so si kudduka oba kumusuulawo, kubanga abasajja bano abasinga bakola nnyo
n'abeera ng'ayimiriddeko buli kyetaagisa mu famire. Kati ebiseera ebisinga babeera beetaaga okufuna ebyokulya ebiyina okumuyamba naddala okuzimba omubiri gwe. Naye abasinga bakyala tetufa ku basajja baffe bano naddala mu bintu by'endya. Gwe kasita omuwa olugoye n'agenda ku mulimu, kasita aleeta akasente ne mugula emmere n'aweerera abaana, tofaayo kumanya kiki kyalina okulya ekituufu, ate ne tukomekkereza nga ffe ffennyini tukomplaininga nti omusajja wange takola ki, omusajja wange tayima bulungi. Oba okitegeera, omusajja tayima bulungi naye nga byalya gwe tobifuddeeko nga ki ng'omukyala. Nolwekyo omwami wo mufumbirengaako ku bummonde oba Irish, bwe tuyita Irish potatoes, alyeko naddala nga buli boiled, omuteerekooko n'amagi 2, omuweeko ne ku watermelon anyweko oba alyeko, kubanga watermelon ya mugaso eri abaami ate n'amagi ga mugaso eri abaami. Amasiike si malungi nnyo naye okusingira ddala amafumbe. Tugenda kusembyayo omunnyo gwe tuyita fined salt. Fined salt gwe munnyo sometimes oguba gufumbiddwako ne guteekebwamuko oluusi ebirungo ebiyambako abaami baffe baneeno okuba boostinga mu mubiri. Ebigambo bina nti ebimu kale birina kwogerwa mu Luzungu, kati mu Luganda oluusi binkola ki binsumbuwa. Aba tutegerekese bulungi. So omunnyo omwami wo gwandya nagwo guteekeko essiira gufeeko nti waliyo omunnyo ogumu ogutali mulungi ku maanyi ga kisajja, naye nga ffe kasita tuwulira nti ogwo munnyo ng'okola ki nga gw'omuwa ng'alya. N'olwekyo abaami mugenderere omunnyo gwe mulya. W'obeera osobodde okufuna sea salt, osobola okumukozesa n'omulya, kuba abamu abaami tubawa n'omunnyo omubisi so nga si mulungi oba okitegeera. N'olwekyo waliwo omunnyo gwe gwe batunda gwe bayita fine. Ogwo omunnyo gwe tutera okugamba mbu guno munnyo gwa kulya, munnyo gwa ku mmeeza, nti ogwo gwa ku mmeeza guli gwa kufumba. Guli eri gwe tufumbisa guli okukese nga gubeera nga mufumbe, naye bano abalya ku munnyo omubisi guno eno tekyetaaga kulya buli munnyo gw'okoze eki gw'osanga lya fine. Beera ng'olya fine salt gujja kukola ki, gujja kuyamba naddala gwe omusajja atayima bulungi. N'olwekyo yezo emmere ze tulabye abaami ze beetaaga ebiseera ebisinga okubeera nga basobola okukola ki, nga basobola okubeera nga bayima bulungi, nga basituka bulungi, nga taliiko kwetooloola nti wano nawali naddala. Abaami abo abakuzeekuze mu myaka, kuba ebiseera ebisinga omusajja waakula ennyima ye si y'emu neeno ey'omwana omuto mu kuyimuka wano. N'olwekyo mukozese ebintu ebyo bimenye wansi oba waggulu awo, musobole okukola ki, okutereeza embeera yammwe y'okuyima. So musibe bulungi, mubeere bulungi, musubscribing, mliking, musharingeko n'abantu abalala ku information ng'eyo esobola okubayamba abakyala tufeeyo ku baami baffe naddala mu mbeera z'okulya. So si kubeera nga bucomplaininzi nti omusajja tayima naye ng'ate tokola ki, ng'ate tomufaako. Musibe bulungi, bye bye.